naye secondary school eri yokka. Omutindo gw'ebyenjigiriza mu district y'e Buvuma gweralikiriza abatuuze ababeera ku bizinga ebyo. Abatuuze bagamba nti amasomero agali mu kitundu ekyo gali mu mbeera mbi ng'era balina essomero lya senior limu ate nga n'aga primary agaliyo gali mu mbeera eyunguleziga. Abamu ku baana balina kusomoka mazzi okugenda okunoonya amasomero ekiteekwa n'obulamu bwabwe mu katyabaga. Abaana bwe bava mu primary zeziriwo bagenda mu secondary ate secondary yennyini eri mu poor condition. First of all, teachers quarters buliwo buyumbayumba nga bwenko tebumala. Buvuma district yetoloddwa ebizinga 5 nga mu 2 naye essomero lyetulina lya gavumenti lirimu ng'ate siriri ku musingi mulungi. Abasomesa temuli bulungi, ababa batuweereddwa okuva ku lukalu batya amazzi. Abatuuze bagamba nti district yabwe gatta ebizinga 5 birambirira naye balina essomero limu lyokka erya secondary nga n'abasomesa abalimu bamunyota ddala ekintu kye bagamba nti kifudde abaana baabwe bamisomo gyalema. Okubaako kyasomesa ate bwagenda alw'ebbanga nga tajja ne tusigala nga abaana baffe amasomo agamu ge bandifunye mu budde tebagafuna nga tebakyasobola kompitinga n'abaana ba ku lukalu kusobola kuyita. Y'ensonga abaana abaffe bafuna obubonero obwa wansi olw'okuba nti embeera gye tulimu si nnungi. Bwe batubalajanidde abakulembeze baabwe babayambeko batuuse okusaba kwabwe eri gavumenti ebazimbira amasomero amalala batuukane n'omutindo gw'ebyenjigiriza mu district endala eziri mu ggwanga. Babadde balajana olw'ebbula ly'amasomero ate gavumenti n'etongoza okuzimba ofiisi ya RDC wa district y'e Buvuma ng'eno yakwemmenta obukadde obusoba mu 500. Bannabuvuma basanyukidde enteekateeka eno nga bagamba nti yakubawo emirimu ssaako n'okuleeta enkulaakulana mu kitundu kyabwe. Sente ezo zigenda tusigalamu ekyo naye nakyo kyetuweesa essuubi. Nekakasandi kati obuzuliro ofuna ntubadde obubwavu kyekisanisa mukirabise nga ntugenda kendiirako. Woofiisi zino zigenda kuzimbibwa ku kyalo Kitamiiro Buliba ekisangibwa mu Buvuma Town Council ku ttaka eriwezako yiika 3. Omubaka wa gavumenti y'e Buvuma Apollo Bwebale asabye abantu b'e Buvuma okusanyukira enteekateeka eno kubanga bakugiganyulwamu era watu n'ayongera okufalaasira kontrakita eyaweeredde omulimu guno obutagukola mu ngeri y'agalibe nga lye. Munaku 9 wano twagala nga walimu ekifaananyi nga kino. Munaku 9 wali kwekwasa okusomozebwa kwanaasanga nga kati ayogedde ku by'omusingi ayagala excavator ayagala biki ebyo akakiiko kange kikawandikira Kampala ne tubikolako era n'ekyo tukitandikidde kubanga tumanyi wano engeri wali roke. Ku mukolo gwe gumu RDC atongozesa eryato erivudde mu ofiisi ya pulezidenti bwe lityo ne libuba bannabuvuma okubayambako ku mirimu gyabwe. Lubega Ivan yakusakidde eggulu lino ku Rabukede TV.